This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Basangwano anali ekizimbe kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera nga obasanga bagaba looni okuva ku million 2.5 paka ku million 5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa, tebaagala sima ya kinno, baagala logbook. Emmotoka yosigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID. Kasita tumala obitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziyina nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okukiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash. Osobola okugenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli. Munaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash. Bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Hey, mama omanyi na mmere yabadde na spontaneous responses nga ziri guided by legal precision. Omulaba asomera ddala obwongo bwa mulyannyama butunulamu paka eri emabega. Nga twasinga baagaye nti nammere nga talina mpisa. Abanuupu kisinziira ku ani gwadoyogera naye. Omanyi takes omuntu omugezi okumanya nti ndi musiru. Omuntu agamba nti naye njogedde kya busiru. Oliranga omuntu akikugambye manya omuntu oyo omugezi. Ne bw'oliranga agamba Kasuku owulidde bwe njogedde ekyamagezi, Kasuku owulidde bwe njogedde ekyamanya that man is an idiot. Omuntu omugezi yamanya nti naye ndabika ndabise bubi. It takes omuntu omugezi omwana naye wali ndabiseemu bubi. Ona leo mulyannyama came out empty handed. Mwana yasse n'amulaga nti respecting nze emyaka gyo. You see, bwe mutuuka time nga ne NRM gye twali twabuza ebigambo etuuka mu studio n'ekutematema kitegeeza approach gye mukutte enkyamu. Yozi Lukwago yavudde n'agamba naye tulumbe ng'ali Katonga yadayogerera ku kibiina kye ku Katonga. Tugenda otunuulira social media kye bamukoze. Mulabe taba wakalakalanyi kati omuwangula akalulu. N'ekibiina kye taddawo.
Oba you get the point. Nagenda kubala juzi bali mwezo agenze ku church yabo okusaba. Bali mwezi I think is born again. Mulokole. Agenze ku church okusaba. Neba mwambadde. So mbabuulira we politics tayina gyabalaza bassebo. Nabadde ku radio mu ekiro omunaku banze gwe fula kuvaana mukono. Kakati lwaki toyogatta ku mukulu Kyagulanyi mwegatteko tukole ki? Bulira kyakola kyengamba mwegatteko. Mbere nga King Saha twekweke. Ngende nange nembegatteko twekweke. So baba. Wala onale mugulu onone no yatanaba. King Saha. Hey. Ani ono gwe nampulya baganta naba. Tawuli anga agamba mugamba mutumanyi nnyo. Oyanumba mu kalulu. Yes, gwe sirombangako naye. Yakulumbako? Yes, you like us people must go to school. Yes, people must go. Abana ba P2 second term batufukidde problem. P2 second term afuna data ku simu. Bwoba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboyi nakakasa nani mugambye konti ampe kadi inze munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero. Komanyoko. Ne bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Sheno wogirabira sawa ziri emu n'eddakiika 2 ez'okumakya. But tusigala tukola. Tuli mugezaako okukyusa dynamics. Yeah, sure. Ewe guno omwaka tugezaako kati okuva mu bintu ebimu bye mugandi bye mutero tuga nti temuli serious nnyo biki to much more serious stuff that you believe you like, of course. Tulabe ensonga bwe netambula. Kasuku kukuwaza banga semanengene. Negatiddwako Honorable Mubaraka Munyagwa. Sebo tusanyisa okulaba. Kaleta. Jebali. Ogamba otya? Je tuli. Obulamu bugamba butya? Bulungi nnyo. Twasemba okuba naawe wiiki ewedde ng'oli mukambwe nnyo. Olina wewangambira nga toyogera. Nga tobiwulira. Ne ngamba bannaawe badde mmanyi gwe naleese yateese. Towakyayagala. Omanyi otiitiira otya obusajja. Naye ne Katobe nabeeranga naye nga ngamba. Omanyi Kasuku otya obwana obwo. Ne mugamba Anko Kato. Ati mukyali baana bato. Lwaki oyagala njogera ebintu bye sitayagala kwogera? Ende nali munyiivu. Nali munyiivu. Nabeera bankolako blackmail. Ate on a very serious note. Nsaba baganda bange bannu ku kino bakitwale. Nti olwazi oluwangalidde mu nnyanja tebalutiisatiisa na nkuba. Ffe tulabye ebintu bingi nnyo. Teri level ya blackmail. Joyinza kunteekako n'enkanga. Abaana bano bwe natandika ekibiina nti kitongoza abaana banvuma gwe olutalo walulimu. Nga siina kyenkoze. Azifu musango omuntu okutandika ekibiina kyakkiririzaamu. Kuba nekyabwe nabo bakireeta buleesi. Era nange bwe naaga nti mpagira Common Man's Party. Ne baga nti neekwekayo bwekwesi. Bekitali nuupu kiba kya Museveni. Abakulu abo be bamu akalulu kano kadde we nabeera nominated. Electoral Commission yaga nti ekibiina tekiriiyo. Oyo baadde bakibiyita kyangu. Ekyokola ekibiina bakiyita kyangu. Bwe kyamala ate ne kibaayo ate ne kifuuka kya Museveni. Bo bagendera ne banominatinga ne bajjayo impapula ne batwala emikono ne giwera ne baba nominatinga. Museveni si yaba nominatings. Omulala yena kukandidate yena gwe banominatings. Museveni ya nominatings. Azifu akulonda kasookedde kubeerawo be baadde babeera ku ballot bokka. Number 3. Akalulu kano katambula nga bagamba oyo akanoonyeza Museveni. Bwe twamaliriza ntubeera humiliated. Museveni n'NRM ne batuhumiliatinga ne b'empizi baffe abamu ne bababba. Tubeera humiliated. Neffe ne tutegeera reason kwe yava. Yes, kubanga ffe genuinely hurdles ze tuyiseemu singa twali tukolagana ne state tetwandiziyiseemu. To the extent that twamisinga ba chairpersons be LC5 bana banominatinga nga ba independents ate bayiseemu naye nga entabo yava nti baatuka ku nomination desk ng'olusaniya terunagenda ku web ya EC ne babagaana.
nominating aba independents kati najaga amakolera Museveni nosirika Kalulu bwe kaggwa blogger waabwe tabs ani n'abalala ne bateekayo nti Munyagwa ali mu meeting ne Deputy Chief Justice ekyama they are orchestrating a mission, a plan to file a lousy petition to preempt any move by Kyagulanyi. Nga sisinkana nko Deputy Chief Justice sina na intention egenda mu kooti. Naye bano abakulu nno bano. Omanyi when you are fighting a ruffian. Ruffian yani. Ekintu ekiwulenge ekimenyi ky'amateeka ekiri awo ekiwemuzi omuntu alina buli kize ekibi abeera ruffian. NUP members maybe apart from a few nga Lubongoya bali mwezo the rest are ruffians. Lubongoya is not a ruffian. Bali mwezo is a fine gentleman. Honorable Bali mwezo the Lord Mayor is a fine gentleman. He's not a ruffian. Nebo borwana ne ba ruffians. A gentleman borwana ne ruffian yakuwangula. Bobanga olwana ne ruffian chuso jeke ekikofiira kyoba okubeera ojja kofesi obwa gentle oyambale ekyambalo ky'aba ruffians. Ruffian ojja musobola. NUP is a combination of ruffians and hoodlums. So, bayagala balete doctrine eya thagare. Baba. Bino bigambo byange tewali kikwetakuza. That's your problem. Nedda. You see? Anti mpulira ebigambo ruffian. Navudde waka. Kitone navudde. Honorable. Toka nyuga mukireke. Nzera sinagango nti si bigambo. Yes. Anti okanga abatulaba. Ebigambo kinene sebo goma yogamba omuntu nti muwulenge. They are. On a Thursday morning. They are. Yes. Kati njagala ogwojo babuuze. Munyagwa yabako kiki yabakoze kati sinsa kalulu kawedde yabakoze eki mulyoke mutandike. You get the point? Inze basobodde n'okunziba bempyo na serese n'ogu. No. Mwe baba wadana mu something. Ate nga abasinga babawa musoka kuba masimu. Okuba amasimu batya. Honorable Senyonyi yanonayo declaration form ye. Listen here, nayo. Listen tugende mpola. Okay. That's why it is wallahi. That's why is muchala we yajino nayo. Atya. Ko kalulu akaka nayo cyani nga banne babalangirira walabanga buli balangirira abera ku nkenkati. Ye muchala we yajino nayo ngakoze ne makeup. Abala basola nawo. Nayenze ndi mulonzi w'ennakawa. Senyonyi nze namulonda era abantu bamuyira obululu bungi era nabagamba ku president nawa Honorable Munyagwa kukya MP nempa Senyonyi kati asobola okubeera nga akalulu actually sasobola akalulu yakawangula yes naye nkulaga nti banne ku bunkenke bwe bayita nkwa kyakulabira omuntu okubeera that comfortable n'ogamba na mukyala wange ginone setuli basiru politics tumuruddemu oba tolaba straight waba straight ate mugamba ate Lubongoya yawangula ate nga kituufu nkakasa ayinza okuba waliwo ekyaliwo mugamba Honorable Lubongoya yawangula naye bamubba mugamba nti n'Enyanzi bamubba kyekyali special ku Senyonyi Mulyanyama esimu yasooka kuvuga enewe goba ojja musobola Mulyanyama ennaku zino mukambwe ate kati tasiteba kyalina kifo nammere yabala omanyi ekintu kya Mulyanyama ne nammere oba wakyetegereza politics bwatuuse wa Uganda oba toyina nnyo bwongo nga tewabugumizibwako kimala tokyamusobola natunulidde oluyombo lwa Mulyanyama ne nammere ng'olaba a clear distinction between omuntu ayalaba embaawo ennyingi ne ruffian. Omanyiti olukumyemu lugenda kwaka Honorable Mulyanyama ekirungi naawe togenda nze ate nze siri ku level y'omu nakugaye bonna mbasobola bonna juzi nagamba Honorable Muganda kubanga isi
bonna mbasobola. Munyagwa nali wa 7 anteeka mu kya 7. Ningi nisi simanyi. Bantu bamanyi how I performed. Nateekebwa mu kya to be humiliated. Malibwemu amaanyi. Nene muva ku asooka ne mutamulumba. Owokusatu ne mutamulumba. Owokuna ne mutamulumba. Ne mujja ku muntu. Atayina wadde mupino ogu. Nabanga issue. Ruffians. Kati mbasobola. Nkubuulira mbasobola. Let them escalate. Wendy. Honorable. FM ngagenda tunyumira. Gomanyi lwaki Kivumbi ali mu bizibu ebyo? Baloza tetumanyi. Lwaki Kivumbi? Omanyi Kivumbi lwaki yaddidde Basegona? Kasuku bagamba they say bw'olabanga emmese ng'edduka eva mu kasaka emisindo omusana gwaka naye sogga akasiisira akakutta omuliro. Omanya ekigigobye mu kasaka omwo ekigigoba kyokyo okusinga omuliro. Oli Muganda? Ndi Muganda. Byenjogero bitegeera bikola sense. Koze bambo mupita mu kiga. Katuleba those ruffians abampita n'omu kiga teri annenkana Luganda. They can't. No tugamba mu debate ya Luganda kubanga mu y'oluzungu bayinza obutansobola but y'Oluganda lulute bansobola. Kugambye emmese bw'olabanga edduka emisana ng'eva mu kasaka naye sogga akasisira akakuta omuliro omanya ekigigoba kyokyo okusinga omuliro guli. Kivumbi okumulabanga adduka ku balooya ba Nuupu. Awo instructions be yali yeyayomba nabo be yali yavuma be yayisaamu eggaali omanya obubi obuli mu bali businga yali bwe yalaba mu bano. Kivumbi yatuulako kakiiko ka defense ne internal affairs mu parliament adde ku bukiiko obwo babiri defense ne budget. Natuulako naye ku defense. Akakiiko ka defense ne internal affairs kakuwa omukisa gumu nti buli wa security mu ggwanga obumumanyi. Banko katwala CMI biki bona ba reporting awo. Kivumbi ebbanga lyamala mu kaduukulu ka police yategeera ebintu bingi. Omanyi teri kitongole kya gavumenti wano kisinga lugambo police. Abapoliisi balina olugambo. Ku lugambo gwe batudde. Mama baana abapoliisi balina olugambo. Abo rank eza wansi abo ba sergeant abo ba constable abo baani abo. Ba detective oprot constable gundi abo. Agenda na uli OCCID emboze banyumya. Kadano mba mukase na hello. This file. My brother. Nataliko kuwa bwino. Balaba muandika statement. Kumba akuocha. Kumbi akuocha. Hapa no poloti. Kumba ali wali akuwa bwino. Kati bamuwa bwino. Kivumbi yavaawo ategedde. Kivumbi agenda sorry. Just nze mbulira buulizi. Tuwayinza okuba waliwo meeting eyatuula Kabanja tuzoganye Vice President Buganda kisoboka Vice President Buganda akyalinze banene bamutradinga yena agenda ng'asigadde ku alaali tuzoganye. Wawulira President Museveni agamba information twagijja kuba mwoyo gwa ggwanga. Mwalimu ba mwoyo gwa ggwanga courts in the air. Mwoyo gwa ggwanga ne bagenda nti ffe tetubiriimu omukulu adatuma bino naye ffe amatuweebwa nze mpa bwempi bwange mukama wange. Kati yawulidde emboozi nnyingi kyobola instructions yaziwadde Lukwago Segona ne basaalirwa timwemba mumpolereza. Yategedde ebintu bingi. Okitegeera kino kunnyonnyola? Kitegeeza Kivumbi ideally literally yagambye yategeeza ensi nti bannaye nali ŋŋamba abasajja bano babi naye ate bembadde mu babi nnyo. Gwe Kasuka okutuuka okufa mufo God forbid mufo ky'okulambira Katende n'olambira mutabani wa Munyagwa eba statement nene nnyo. So
kyengezaako okutegeeza baganda bange abanupu nammeere yabalaze honorable n'abantu bagenda babalaga nti omuzannyo ogwo si mwe musinga ogutegeera waliwo n'abalala bagukola ki abagutegeera bonna gundi Mulyanyama came out empty handed mu studio yafulumya ali empty handed teyafulumyemu na kintu neki teyasigazaawo naaka nko mama omanyi nammeere yabadde na spontaneous responses nga ziri guided by legal precision omulaba asomera ddala obwongo bwa Mulyanyama abutunulamu paka eri emabega nga twasinga baagaye nti nammeere nga talina mpisa abanupu kisinziira kwani gwe wadde oyogera naye omanyi it takes omuntu omugezi okumanya nti ndi musiru omuntu agamba nti naye njogedde kya busiru owuliranga omuntu akikugambye manya omuntu oyo omugezi naye bwowuliranga agamba kasika owulidde bwe njogedde ekyamagezi kasika owulira bwe njogedde ekya manya that man is an idiot omuntu omugezi yamanya nti naye ndabika ndabise bubi it takes omuntu omugezi omwana naye wali ndabiseemu bubi Honorable Mulyanyama came out empty handed omwana yasse n'amulaga nti respecting nze emyaka gyo you see bwe mutuuka time nga ne NRM gye twali twabuza ebigambo etuuka mu studio naye kutematema kitegeeza approach gye mukutte enkyamu yozi Lukwago yavudde n'agamba naye tulumbe ng'ali Katonga yagayogerera ku kibiina kye ku Katonga tugenda otunuulira social media kye bamukoze mulabe abawakalaakalanyi kati wamuwangula akalulu n'ekibiina kye taddawo oba you get the point nagenda okubala juzi bali mwezi agenze ku kyaki yaabwe okusaba bali mwezi I think is born again mulokole agenze ku kyaki okusaba naye bamwambadde so mbabuulira we politics talina gy'abalaza bassebo naye nabadde ku radio emu ekiro omu n'akuba nze Godfrey okuvaana emukono kakati lwaki toyogatta ku mukulu Kyagulanyi mwegatteko tukole ki buulira kyakola kyongamba mwegatteko mbeere nga King Saha twekweke ngende nange nembegatteko twekweke olaba ono yatanaaba King Saha ani ono gwe nampulira baga atanaaba tawulyanga agamba mwegamba mutumanyi nnyo oyo yanumba mu kalulu yes kwe sirombangako naye yakulumbako yes yobola kaso people must go to school yes people must go abaana ba P2 second term batufuukidde problem P2 second term afuna data ku simu kati naye tulina ekizibu kasukwe big problem Honorable Mubarak Munyagwa kati the original Mubarak Munyagwa gwe tuliko kati ante mbasobola abo luli obadde hambo lwa kalulu okitegedde don't say that kati okomyewo Benda Kasuku don't say that luli obadde oyogera bwogamba bane munsonyiwe be bampiseewo munsonyiwe mukko kati tokyayagala kumanya Kasuku nene bansonyiwe ababana please mumanye leni yammwe temugenda kunsobola nze I have a qualification in political propaganda a postgraduate qualification in political propaganda. Not in mass communication, not in strategic communication, but political propaganda. I can thread you to nothing within no second. Temugenda yo wegate Kyagulanyi nekweke mwegateko twekweke tukoliki. Now, speaking about that, General Muhoozi over the last weekend, yavayo n'alaga ekifaananyi ng'omusirikale ayimiridde ku Babi. N'avaayo n'ategeeza nti kituufu omukulu amunoonya. Kati, isn't he right to hide? Anti kankunnyonnyole nze ebyo saagala biyingiramu. Ate there is a clear distinction ekiba kituufu nti abasirikale baatulugunya Babi. It's bad, so sad. Babi bwe kiba kituufu banjawulo kwani ku Bobby. Very waliwo enjawulo nnene nnyo. I cannot condone violence. But these are acts that do not go without precedent.
Mulo tugenda nnyo ku gye tuyita the doctrine of stare decisis. The doctrine for the presidents zitukolera nnyo. Besigye's brother Kifefe yafiira ku mpingo. Bajimujjako naafa. Brother wa muddako. Kitegeeza Winnie Byanyima bamuyoolako n'omutwala ku Jinja Road n'asula ennaku 3 nti yeeyimirira omuvubuka activist n'adduka n'adda e Rwanda. A lot happened ono Manda yakajja Samsoni. After akaluka 2 people bantu batomeragana n'adduka ayita wano Kimera yali mu Masaka ly'empiwe Masaka bamuyitanga Kimera omulangira Kimera yayita wano n'adduka Bakyakabaale Baraboni Okwiri. Ono muganda wa Munobo Mayombo yali youth winger of mu reform agenda chairman wa youth mu reform agenda n'adduka bamujja ku airport jukira besi yali agenda nga bali ku airport wali noza toto na Kampala ne bakwata Raboni Okwiri ne bamujja ku you remember akavuya kali wako sijukira nali muto okay bino sibyakajja waliwo abantu abafiira manenero yali wa Luganda wa Besigye yafiira kusiye mwana bino sibyakatandikira ku ggwe ekituluma nti we byali bituuka ku banno ng'ogiyita diversion bubadi kakati ffe tukozese yardstick ki okumanya nti buno si bubadi andi kati gwe wandibadde omanya nti bekiba kyabatuukako ne wano kisobola obbatuukako wampuliddeko nga nje ya babi I can't say that so kubeera kiwulenge kutuukaawo nze siri wanuupu so kubeera kiwulenge kutuukaawo nze Kasuku ne bongamba nze wali mpulidde nga numba abaana ba Bobi Wine wali mpulidde nga akyogera I have intelligent kids only that some of us are not petty kulaga mwana ali mu university uyawuga uyasimbu dadduka bino tuyina abaana abali involved mu bintu eby'omugaso ennyo mu university ez'omugaso ennyo naye nze bwe natandika ekibiina baavuma abaana bange ne bavuma taata wange bwali mu Kigaa omunaga bwali Omunyarwanda tuli abaki ne bavuma abaana ne bavuma taata ne bavuma maama ne bavuma mukyala tebalina gwe bataavuma wanampudde nga njogera ku Babi mukyala Babi wanampudde nga njogera ku baana ba Honorable Kyagulanyi because abaana bano ba Solomon baani banjawulo ku taata waabwe embwa enjizi ezaala enkolya kyangu nnyo Kasuku kubanga ebintu obiraba bulala nozaala Katende nga abiraba bulala Kasuku oyinza kuba litotegeera kubala bulungi ne nozaala Katende nga akutegeera so kyengezaako okulaga nti ffe bwe baleeta president y'okuyeeya abantu noga musajja Olukwago ayamerengukire gumba mu struggle kubanga nze nero lyamenyeka namanya n'omugamba nti mbadde mukolagana ne nakyemalira ebbanga lyonna kati ffe tani bwetuuka ntugamba mukama waffe ekisaawe kikyo kati gwe tulageeko babizannya tuba bakyamu temubala bakyamu bwe tudde ebbali lwaki temwegattako ate mutugamba tuli bambega ate oyagala mwegatteko kati oyita mbega akwegatteko naye there are 2 things or one that I want to bring to attention as we wind up this discussion yao do abakulira oba abali mu abakulira Nuupu nti ba Ssenyonyi baani suubira tebakuvumangako abakuvuma be bawagizi kati njala nkutegeeze Nuupu erina omukulembeze omu singa twali tufunye omukisa n'abeera oba leader of opposition ali ejofuuka stabilizing factor Lubongoya a very polished dignified man Lubongoya is very polished and dignified no bali mwezi oyo very polished bino byagiragira ebyo buli muntu alina abantu abamu balishimira nti tayagala kubeera nga ali serious always all the time ye bali mwezi byabikola ne he's a gentle fine gentleman polished zali mpulidde nga nyumba bali mwezi Lubongoya dignified polished kuvudde mu kalulu okofunye olugambo nti ngenda mu court why don't you call me though it's my right ngenda you why don't you call me you Lubongoya yeah but it was not Lubongoya who said you were no ngambye before
mukama ogamba mwana mulabise mwana mulabise mulabise hey ogwo muzanyo nzo kulabisa kwa ebyamwe bya music sikumanyi naye kuno osobola okukola buli step nengago wano waliddemu abantu oluko wano wakoze ekine nkulabisa paka lwolidduka mu politics n'akutama so nope musigaze lenium naye tekitegeeza nti mbatya you have the right to escalate waliwo ono alinga gwe babajjako amatu yani ono yali waliwo oba yali werodi ono aliwa ono askari akola wa askari takewa yani ono yerumbuye oyo naye namwadde interview ne mugamba bwandaga report ya senior one second term tujja kusiga tujja kutandika mu ekitiibwa mu byobufuzi bya wano senior one second term bwagireeta third term tagigezaako ejja muyisa bubi. But is it about now the academic dabono mulalo lwaki Katenda ali kusomera ali mu kisuulo ku myaka emito mutabani we kati gwe singa tewasoma wanifunye omukisa ogutuula nange ba bloggers bali bameka mu Uganda wano ntuula nabameka. It is about qualifications. Politics is both a science and an art. Oyina kubanga wabugumizwako kubyogerako tetukyayagala abantu bamala googera gwe buli wamwe asabisa mu Kereziya gwe kimanyi omuntu okubeera father nti afuna degree 2 waliwo seminaries waliwo omuntu seminary esooka gyavaamu endala n'agenda mu ndala esooka asoma theology yes n'afuna degree okuva mu Eastern Europe sani ebeera level ya degree n'agenda asoma philosophy ebeera masters degree neera bwamala gundi seminary esooka okusoma theology bamwa degree baba bagraduatinga bamwa ne transcript ya degree okuva mu university ezimu ziri mu Eastern Europe omwo kati wagenda n'asoma philosophy ate bamuwa masters degree. Now father chali wange ali Rome namusange eyo father tebandeke nangamba ali mu kusoma amateeka kati kankunye naye amateeka mu setting ya kuba papa ya musponsoringa wao naye basoma ag'eddiini n'ag'ensi yes era byombi olina okubifuna kankulie gwe kasuku bafaze empapula ze balina gwe kasuku ne bakwatira mu Kereziya ng'ofuuwa mu kazindaalo nakola n'oboka testinga test microphone check bannaye bayita police bannaye kasuku ne bakwata n'obwongo bwobwo ng'oli kazindaalo mama tufunye ekizibu ometegeza asajja baali batuufu bwe bavaayo ti bano abambala ebyambalo by'abafaatha ne bakola comedy kyambala ekyo si kitono okutuuka okukiyiwako kakati gwe tobuuke nasapulimbwa ekoona eno mwanze najijja Roma ogenda osanga emboozi yange gye najja nayo faaza olwokuba aluddewo okujja ogende kazinda otandika okafuuwafuuwamu wasoma ki oliko okafuuwemu basebo ne bannyabo tugire nga tutandika mu linnya lya pa waliwo kapoliisi awo osi yakujja waawo bagenda okunyonyola Ssaabasumba naye twabadde tweboye ne tugaaka tugira tutandika Mirembe Maria nti nga ndi aliwo mbukasuku bukoze bulungi to arrest that idiot bukoze bulungi omwana oyo atujoze ebbanga mu mutwale ne bakusanga owadde okasiimuulako nfuufu oti ku levo yo ebintu byenkoze abakatoliki ne bankwatako nga nfuuwa mukasuku neera nkulabula tolaba nti eno weefuula wakitalo okasembereraga sigezanga abasajja abo okutuuka okukafuuwamu aka kazindaalo ayimba ekitambiro kya mmisa ate gwala kubola bakiyimba mu Luganda golowooza nti nebyasoma yasoma bya Luganda mbadde simanyi nakitegeera luli bwe nali e Rome nina ne kyali wange omulala father kazibwe naye ali Spain ye yasoma nali simanyi nti abafather ze nali edda nali nga ndowooza nti olumala okuwa obufather ng'otuula abasajja baddirayo ddala ne basoma nze yansomesa mathematics mechanics yali asomye okubala ekitabo kye bayita Abbott mukimanyi Humphrey kyenkana kiringa Bayibuli nze mwe nasomera mathematics mechanics yes Humphrey
mwana somera mathematics mechanics kya Bangereza aya kinsomesa amuyitanga brother John Flood bobanga oyagala ndikuleetera ku baana be nasomesaako okubala abamu ba doctor bambaki natematemanga Humphrey oyo ekitabo ekyo nga nkitematema abaana nagamba naye musajja gwe tukujidde abamanyi Humphrey mukimanyi akimanyi akitupostingire mu likes mugundi mu comments abantu bakirabeko kya page nga aba bitano baluka kyebwe kiti ng'okikutula kutula brother John Flood yakwatanga Humphrey n'agibateera wali kakati gwe omulaba ayina omudaali wano goloza level yo oloko mwena musembe wali mwena musembera goloza mwena muli level yemu ojo semberera akazindala ako bajja kuyuza empale bwanti bana yenze njogere nnyo wano zemba singa okwogera kasuku kati father nga bwaruddewo kanjira ntandi ate kirala kye nali simanyi nti nabo balina intelligence eyaabwe bazibuzibu sagala kubiyingira munyo bijja kundeetera obuzibu abo sibasobola ebisijja bisobola naye nga ngezaako okulaga nti katugwaga nti ebitabo tebimataringa olaba omuntu wagenda okubuulira enjiri ya Yesu Yesu was an illiterate Jesus was an illiterate yes teyasoma naye ono gwe bagambye okugibuulira nabagamba okutaputa ebigambo by'omusajja oyo obulungi Katonda bye yamutuma olina okuba ne degree maker for starters mu philosophy ne theology ne philosophy katate politics mbojje ne P2 second term analyzing politics tukuleke kale now of course ku tweets za General Muhoozi waliwo yayingira Abamerika ng'agamba Amerika ebagezaako kukusa Honorable Kyagulanyi omujja wano twagenda okuddamu olaba nga deletions n'ategeeza nti nafunye intelligence njogedde n'ambassador wa Amerika n'antegeeza nti si bituufu abantu ne bagamba kati waliwo ne senator ali Amerika eyo amuli bubi ne bagamba nti kyandyabika Amerika tesobola cooperating bwetyo etambulya ku interests ndowooza ne Muhoozi yali abazanya reverse psychology kyekiriwo kulaba balowooza ki naye America te operating eti etambulya ku interests kyabikanga eno naki fe tunyina omukulu omu gwe sijja kwogera bwe twalwanira ennyo yagenda na meeting America awo tali mu ggwanga essaawa zino ngenda naba meeting namwe mwameetinga kaba America ayi kasuku fe twalimbya ddala ng'effe si bya social media ya meeting abakano ba America mukaaga Pentagon 6 of them ku Pentagon to mukulu olako tali mu ggwanga kati nenga yali mukwano gwange nga tugezaako kusaba America mutuyambe bannaye America namugamba mwe twabanyiigira Uganda lo yasindika amagye Somalia mwatuza press conference ne mukiwakanya kakati geopolitics are very funny nti Uganda be yagende Somalia mwe twabanyiigira nga bo kyebanyiize ekyo Uganda bayambye okufiira Somalia tomanya America bafiirako Somalia babeerako humiliated waliyo former gundi waabwe marine waabwe bamuyitanga Hussein Aidid yali mutabani wa Ssabayeekera Muhammad Farah Aidid we are falling out na America n'agenda ku lutalo ne Hussein Aidid na defecting najja Somalia na training special forces abakuuma taata webiki training y'Ekimerika America bajja ne bulumu ne baleyinga ambush ne babayisa bubi nnyo abasajja be Somalia n'abamu ne bakulula ne bonga bono se maiti no gikulula ku streets za Mogadishu kakati ba president Museveni doza ne bakiza to step in ne Burundi oba nani to step in but kati America nebange funye cheap labor eyingirawo okubanga tekyaleeta bantu bayo kufiirawo kati FDC twatwala UPDF yali etwala amagye mu Somalia FDC yatuuza press conference nevumirira
chat costing ebintu bingi. America batambulira ku interests. Olina kuzivala bulungi ng'oli calibration. But I had mandate yaffe Somalia yaggwako. Biralamu waliwo ate Congo. Biralamu. Museveni ajja America esobola omulumba even in a night singa interests zibeera. Ziwedde. Obanga azingiridde. Kakati wano kyolina okukola Mubarak wa Egypt engwa gye yagwa bantu basooka ne bamuteekerako ddala pressure. Kati America neesonyiwala. Nga tekyalina chance. Anyway, tebanasula school fees but kyengezaako okulaga kiri kimu biralamu America eyo nzibu. Tekumalira budde ffe tutwalira obudde bungi yeetaaga kugisoma bulungi naye otegeere ki kyeyagala kuba naye toyinza kimanya. Toyinza kimanya olwo baali bagamba nti eri behind M23. Tenagenza okuwulira Kabila bwe yagambye gundi Kisekedi mumbakkiriza mu accessing minerals za Congo zonna. Tenawulira nti hoteli emu oba General Kabila oba mukulu former president yabadde Goma yabadde nti yasimatukidde watono. So bizibuzibu they can easily change. Basobola okuturning against anybody. Okay. Kale twafuna new chief justice Justice Nzeija naye abantu bavudde ne baga nti anaaba simwangu pozi Justice Nzeija yadde chief deputy justice gwe bagamba go wa meeting kitegezo mwemanyi. Of course I'm a lawyer nyizo butama deputy chief justice. Baba so olwamaze ofuna ekifo twalabye mu bamu ku baloopye mabirizi yabadde bamucharginze hate speech. Do you think his tenure will be business as usual? Kuba twalaba Owinyi Dolo former chief justice abantu bamuleeteranga naye nga tafaayo. Naye nze kankubuulire nzikiririza mu ddembe ly'obuntu ne freedom of speech. Nze ndikkiririzaamu nti abantu baleke buli omu abeera eddembe ly'okwogera naye tolina ddembe lya kunvuma. Omanye ebyo byogera nga nawe tonafuna akulebula. You get the point. Ebyo mujja byogera mu byogere nga nawe tofunya kukola ki akulebula. Nze nzikiriza mu ddembe ly'obuntu. Nera bonenyano ga munyagwa byayogedde tisibya amagezi yayogedde ngoli mu speech nga bye nayogedde nontema ate omuline sikuyombesa na kuyombesa banso okwogera nga njogera bya kisiru. You get the point. Ato busiru kitonde kabona ga Kasuku oli munene omuntu waga nti oli musiru si kivumu abagamba nti obongo obutonomu kabona ga oli mumpi obusiru si kivumu. Yes mbanga nti obongo obukola mpola. Kati go inokusala plan bukoze butye nnyo but kyengezako okulaga waliwo omuntu ayine buli muntu ayine ddembe okwogera nesi buli muntu ayine ddembe eriwe mulobo abo okutyobola omuntu kirala kyovola ba tuyina emisango mu penal code kat defamation. Okay eddembe ly'obuntu weeriri freedom of speech weeri nga mujogera ate lwaki tuyina defamation a tort of defamation lwaki weeri tonjogedde kukalebule meaning wado ina freedom of speech ebeera ina kubeera confined within the four corners of the law and it must not be repugnant to the norms, the customs and norms of an achieved society. Kati golo kuba ine eddembe ly'obuntu kati Kasuku nkeerewa nongambe nti Kasuku musezi because nyine eddembe ly'obuntu ly'okwogera. So waliwo baloya bakimanyi tulina kye tuyita the Computer Misuse Act etwaliramu ne bino byonna. Computer Misuse Act abantu mbegendereze ze nagamba likes zino ze munoonya muntu bajja kusiba emyaka 5 webakeeyo ogenda okuvaayo nga n'abaana babamu bazaala dda likes nga ze zirese ekizibu ojja kugwa mu muntu agambe naye ono kamusomese egi webake. So sinayingira saa kuyingira ku diverging into the fact the details of that matter kubanga Honorable Council Malema Birizi mwagala nnyo is an activist
naye oluusi tukalibratingemu calibration, you know, you need to be sophisticated. Olwaleero tufunye omanyi bwe mugenda mukulaakulana levels of awareness nezeyongera biki abantu nabo beyongera okubeera sharpa. So kyengeza kulaga twegendereze nga twogera ku bantu. Gezaako ovuma omuntu naye nga obalamiriza bulabalamiriza ng'okozesa bwongo mu kuvuma omuntu nga ne bwa extracting akatambi ako n'akatwala tekayina makulu. Ku Ugandan scene, we have two other stories to tackle. Esooka twadde ne recount e Masaka. Balawyers buli omu alina kyayogera. Box emu baagisanga nzigule okulonda tekwandigenze mu maaso. Abalala ne batugamba kooti eyo terina buyinza oba bukola batya. Bingi nnyo ebyaliwo awo e Masaka. I think you were following. I want to pick your mind on that Masaka recount. Mukyala Justin Nammere gye yawangudde. Anti kakati challenge eriwo. This is the argument. Court decisions bazichallenging na court decisions. Bazichallenging na court na appeals za court. Decisions za court tebazichallenging ku street. Twafunako esimira scenario ku Katongole Singh ne Kasibante Moses. Walindooza okuze ngo biwulira nalimbi manyi recount yaleta Katongole Singh. Lukwago yatuukawo n'agamba magistrate simiriza recount, magistrate n'agaana. Lukwago kyakola kudda mu kooti. Eventually Katongole Singh n'agibwayo, Kasibante n'akola ki? N'agendayo. N'ayingirayo. Waliwo akalulu kabamu ba stakeholders ba mirundi esatu kankibale awangudwa n'omutegezi, who is the Electoral Commission. Tulina kye tuyita non-compliance with electoral laws. It's a ground yanesobola n'okunarifying akalulu. Bwe nsanga box nkalu okinenyani. Kuba candidates oyina gwokinenyako okinenyani. Electoral Commission. Bakugambye court is the expert for all experts. Court is the expert of all experts. Omulambuzi bagamba yafuna obuyinza oba yabujja wa Katonda ate kyesikiriziganya nakyo. Because Semateeka waffe agamba nti judicial power is derived from the people. Balina kukozesa in accordance with the aspirations of the people. The court is an expert of all experts. Kyasalawo abakozeseza obukugu obw'ekika ekyawaggulu nnyo omulamuzi. Tekakana akabox kamu nti kakutufu nti naye n'ebirimu byonna biyinza obutaffectinga nnyo bigenda kuva mu kubala kano nkagyewo asobola okukikola. Nga bw'ojja okusanga kugamba nti Ssenyonyi tebamunominatinga mu butuufu. Nakawa Division West tefaanana na Nakawa West. Niyo omulamuzi yagamba bifaanana. Kati awo kooti eba teridde. Neera awo eba mulayini. Nga bw'ojja okugamba nti Ali Mulyannyama ne Ali Mulyannyama omukulu kubanga yali Alani Mulyannyama n'afuuka Ali Mulyannyama ng'amanya yakagakyusa emabegako awo naye ng'empapula zeyasoma luli ng'akyali Alani ate ziri manya ga Ali. Electoral Commission omusange gutudde mulaga tekirina buzibu. Empapula zino za sigamba nti Electoral Commission yasala bubi nenkolaga kyakulabirako naye ayalopa Honorable Mulyannyama yajja gamba nti Electoral Commission erina kyekubiira. Yali Alani mwe nalaba did poll. I think but it's a public document tajja kunenya. Waliyo ne complaint wali Alani nofuka Ali. Ekitegeeza yasiramuka. Ekitali kibi. Naye empapula zino ng'okyali Alani zitulageeko. Wali okyali Alani ate empapula ziri manya ga Ali mu kaseera ke wali bakyakuyita Alani. Kati oli nakugamba ekyo nakyo kizibu kiri awo. Kati
electoral commission nesala in favor of Mulyanyama. Awo tewali problem. Kati ate n'ojja ofuna scenario eya Walukaga ne bamugye olw'empapula. Kooti emugyeepo, kooti esigazaayo Ssenyonyi ye kooti egye Walukaga. Ku Ssenyonyi ogaye twebaza abalamuzi mulabye amazima neera kooti zaffe abalamuzi ba Uganda big up. Ate bajye Walukaga nti ate abalamuzi you get the point. So waliwo ebintu tulina okukwata nga bannayuganda kye tuva tugamba tufune electoral reforms. Recounts banayizi kyetaagisa. Once nandisuubidde recount yandibadde ekolebwa oba okitegeera naye nga returning officer tanadekeraringa oli muwanguzi obululu busooke beere displayed wali bwe buti etoto zirabike nti bakandesi oba waayemulugunya no I need a recount awandiike nga ne boxes zikyali awo zikyali intact baziddemu kati saawa eno bulemu teri ku Nammeere tosobola eri ku electoral commission exactly amateeka amafu mpuga kyeri abagamba tukolere tunoonye electoral reforms kye twagala okutandika okubagamba ne tunoonye electoral reforms bajja kugamba tunakyeta tetubyetaaga eyo diversion bana mala 2-3 bayingire mu kalulu nga amateeka mafu mpuga yitabirese namugagwe ebyo diversion totumalira budde amateeka mafu toswaga nti okole recount ge box ziri mu store jotamanyi e week emu kubanga etteeka ligamba within 10 days nze ntuuse nkutufu teri mu bintu obemu omulamuzi agani ako mukateeke wali bino tubali kati nganze bamunangira ngamba okoze byokiriza okulangirira waliwo atayagala kuwangula baje wakayima ne balangirira owokubiri owenaremu kyogamba Kasulete yagenda mu parliament yagenda buli wano muntu buteri gwe bajja gamba teri gwe ku account eyo yandikoze in his favor nga yakoze ku nkeretanyi wanupu yonga temujogera konti mbi waliwo omulamuzi agenza ku recounting obwa Sewungu nasanga boxing kutufu daga tetubala yennyini omulamuzi yennyini kati awo yabadde ate Sewungu wanupu kati ate awo omulamuzi yadde mutuufu eno mucha so ekikulu kiri nti Nammeere ayinza okuba yayiseewo mu butuufu obanga waliwo ekyakoleddwa sigaana saabaddeyo saagala kulimba naye problemu evaawo eri ku mateeka tuwane n'amateeka recount terina kukolebwa ng'omuntu amaze kulangirira kalulu displaying wa preliminary results so gaba nangenda kulangirira mutunulemu maze okutaalinga oba okitegeera buli mwatu naga sikiriza ateke mu petition ta recount awe grounds now from that recount twagenza okuddamu olaba nga Nammeere ali ku NBS barometer ne Mulyanyama nga bagendana was it proper? It was. It is a clear law of dynamics. Wasomako physics. Namusoma naye nali simutegeera nnyo. Nemusiba mutuusako mu senior 2. Namutuusa mpaka senior 4. Second term. Senior 4. N'omugyamu nga pass 8. Namufunamu credit. Ng'oli bugezi kasuku. Olaba ojja mu physics credit. Kakati waliwo among the laws of dynamics, amamweze mwaitanga the laws of motion. There is a third law of motion called the Newton's third law of motion. Igamba for every action there is an equal and opposite reaction. Kasuku bw'onywa bere anakwata n'ozuuka ekiro ogende mu kinaabiro ng'ozibiridde n'otomera ekisenge gw'oba okitomedde naye namanya nakyo kigenda kukutomerera ojja kulumizibwa. Okitomedde n'okirumya naye nawe ogenda kulumizibwa. Ogenda ozuuka ng'emmonde. Exactly. Kasitooto omantaala. Onalewo Mulyanyama ayina okutegeera nti kati MP ate omusajja omukulu waliwo debate zetwakolanga nga tukyali bavubuka ezitakyatuukana na mutindo. This is a girl Nammeere came in. Sorry, Honorable Nammeere nsonyiwa okugamba nti a girl. Sorry, but nkusinga obukulu gw'oli mwana muto. This is a girl who came in. Kabiwinaremu. Nze ojjo ndabe nga ndi ku TV okwo nze sibambira muntu. Nze ne bw'oyogeredde kikaasatu. Era waliwo gondi Mulindwa lwe yali akugamba awo ebintu. Neera yangamba nti nti nagwa bubi akalulu neera natunula n'enseka busesi. Kubanga bwe tubeera ku TV okwo kati nga Mulindwa oyo yabazze kujjako waya. You are a former presidential candidate yazze kunyiiza wagudde
bakuyisiza bubi lero kati gono toyina makulu Wazito yegombolola kakati Wazito yegombolola naye kakati go bomwambalira abakulabisiza eri mu bantu kati laba omukulembeze ono bagamba Museveni baba nagamba Museveni taguminkiriza wono bamugambyeko bugambya akutte mulindo etayi nena zemba ku TV mbeera nti noyogera kwanze nesiga obwongo bwange olumaliriza nga nange ngamba nange bandeke njogere ne bakuwamba kati muli ennyama ye honorable yatandise olutalo olwo ate wadde tulwetaagisa yabadde aleka Nammere na enlistinga neyennyonnyolako and civility commands you even congratulate her. I congratulate you honorable kali nyonnyola ebintu byo kati honorable webale Allah yebale kuisaamu naye the following happened ngomaze mukola ki kumuwuliriza. Number 2 kibi nnyo omusajja ogenda mu hot exchange n'omukyala onomuwerekereza nokkiriza nti kamuleke kabonero sika bugunjufu okufuna exchange n'omukyala omuntu gwosinga obukulu ate nga mukyala nandibadde nsubira ntonale omunyanyama either ndisituse nafuluma ne mu studio kale naye nsuse nawuliza Nammere si yantandise ebyokuvuma kubanga yamugambye kooti yakulangiridde gwalangiriddwa kooti Nammere n'agamba naye nenkeretanyi kooti yamulangirira ne Sewungu kyenkana kooti ekitali kibi nsiga ntonale bu Sewungu bayabbo bayakola ki it's a part of a procedure and the recount can be conducted somebody be accordingly be declared okitegeera kubanga nze bwe nawangulu bwa meya bwe Kawempe NRM yagala ko recount nenjikubire nabwe nemba kuba nyina kye nabakola nabo nange nemba kuba justice is always for the vigilant ones kakati kyangezako kulaga nti mulya nnyama yaddayi n'okuwuliriza Nammere in a civil mungeri eri civil kubanga now this one is a colleague at parliament ekyokubiri omala okumuwuliriza kubanga gojja kumugamba nti bakulonze bukyamu oli candidate wa kooti yakulange nawe agamba electoral commission yakuyamba toyina mpapula asobola kikugamba naye mu busungu ne mu exchanging naye tebyetaagisa mulya nnyama amanyi kati MP si foot soldier abantu bonna kati ekibasumbuwa baagala bufa wa parliament bandabe nga nvumu ono bansanga bampeka committee naye ojja kutandika olutalo ofulume ng'oli empty handed olabikire ddala bubi kati muli mu debate oleeta taata wooli gwe tali mwala wa Sempijja ye naakugamba ekituufu kitaata wange no sikiinaako buzibu naawe oyina owuwo olwakuba teri amumanyi oba biwulira nze nadde mbigoberera onale munyanyama n'ogamba gwe gundi makona jangu ogyewo ekintu kyo nagala bona ayita ekintu afaanana ng'ekiwundu I had that wabiwulidde oba okitegeera wabiwulidde ebigambo jangu ogyewo ekintu kyo byadde tebyetaagisa nze bwe mbeera naawe nobeera lawudi nsirika nenkutunuulira kati nekidde wa moderator bakusirisa njogere oba tayagala tukomaawo nkole ki ngende onale muli ennyama ira okiba nti akuze kyokubiri kati memba wa parliament simuyinaako fitina zisiba na fitina Allah amukulembere but wanaakwata layini eyo onale muli ennyama ajja fuluma nga ali empty handed now tulina story bbiri naye maama tuzikuba ezibeoli zitematemange tulina Uganda Airlines omukyala agitwala alayika okubanga bamulaze the exit era olunaku olweggulo president ya meetinze yaliko CEO wa Ethiopian Airlines lwakuba wa myaka 82 gwe baagala oba okuwowa consultant oba gwe baagala okukwasa ekintu simanyi Uganda Airlines has been in the news for the wrong reasons for so long a time okuviira ddala mu committees of parliament actually nalabako report y'emusenyonje yakola speaker n'agigaana okay so he says nti speaker yagigaana okuneera teyajja kugidiscussing on the floor of parliament then emabegakaawo ennyonyi missed flights cancelled flights zibadde zisusse kakati nze njagala kutegeeza president mu nsi waliwo emirimu gye batagabira kwani amkumanyi olw'obulungi bw'ensi nga gwoguleka n'okkiriza nti banaye buli amu aleeta obumanyirivu bwe bwe tuba tunoonya sajoni emulago nga waliwo sajoni gwe twetaaga
ekyo ekifo tetusuubira nti kyandibadde kiweebwa ku muntu nti ono tumumanyi nnyo. Kyandibadde ekifo ng'ekyo nga kiweebwa omuntu nga yasoma ebyo ali qualified. Omukyalo oyo Madam Bamutulaki nawulira reasons lwaki yafuna omulimu ogwo. Ntaata we yafiira mu lutalo bamutira ku kisementi Honorable Bamutulaki. Of course nange ndabadde president sisobola kubeera president oba prime minister katende n'abulwa mulimu. Ekyo can't happen. Nga taata omwana ono baatuvumbako babiri. Ekyo tekisoboka. Kabe mwana wa Mutyaba teguyinza kubulayo. Mutyaba of all people tekisoboka. Omwana aba agudde mu bintu. Tekisoboka. Kintu ekyo bw'okyogera. God forbid ne Mutyaba ne wabanga yafadda. Nanga ndi mutaano wa Mutyaba nti okakasa genda bakoleko DNA ogindeetere. Olugindeetera nti mutabani wa Mutyaba kye kituufu. Mba nyina okulwana nanga awo. Sijja kulimba. Nange mama teeka nga menya. Nanga nedda ssebo. Naye omuteeka waaja. Madam Bamutulaki yayita running angako company ya nnyonyi yonna. Ekisooka tusooke mu procurement. President ebirina okubeera collected. Twaleeta ennyonyi nga tezirina bazifaanana nga nnungi nnyo. Naye nga mu region temuli bazifaanana. Wano waliwo mmotoka z'otavugira Uganda ng'ejja kubonyaabonya. Nga spare wa Kiseka taliiyo. Bw'obanga ovuga mmotoka wano Uganda sooka olowooze wa Kiseka spare gyali. Twaleeta ennyonyi wano nga mu region nga nnungi naye nga mu region temulimu company ezirina. Spare z'ennyonyi wano ezimu bazipangisa. Yingini efudde. Tufudde. Kubira aba Ethiopian batupangise ku yingini yaabwe. You get the point? Olina okuleeta ennyonyi nga mu region zifaanagana n'eziriwo. Makanika z'okukoleza Ethiopian. Baveeri. Atunuleko ne mweno. Asalajje wano. Okimanyi ezaffe yingini twali tutandise zitwalawo mu Sabode. Ikatwe. Naye bannaaye. Gomanyi mu Sabode. Wabula bannaaye. Ereza abasajja be bada ne bajja ne spanner ne batandika okuwona yingini yenyu. Mu Sabode. Ekyo si kituufu. My goodness. Bw'ogamba engine y'ennyonyi ekwatibweko abantu abatasoba aeronautic engineering oba oleesebwa mu Sabode. Bagiwe gundi. Ekifo bakiwe Winnie Byanyima teyasoma ebyo. Yabisoma n'ekyengezaako okulaga nti awo merit we yandigidde wasoma ki. Nze nyina omwana pursuing aeronautic engineering si kosi y'abantu. Nalaba ne muwala wa Pastor Bujingo. Some beautiful girl yasoma aeronautic engineering e Bungereza. Abo bwe bali ate ne mutandika okutuleetera. You get the point. Kwata obwana obwo bonna Uganda nga abiri oba taata waako NRM oba opposition sifaayo bayiwaawo ba engineer baabana basoma ennyonyi. Eyo body y'aba engineers tubenga tujalaga yes good. Naye ogamba ate bano batonte katupangiseeyo n'abakulu abalina experience bajje bongere bano bana Uganda experience. Nti how good. Later omuntu alina experience mu ntambula z'ennyonyi business y'ennyonyi. Obayina Mike Mukula would have done better, performed better. There. Captain Babu would have performed better. Yeah, by the way. Yes, bate babwi. Babimanyi bulungi ebyennyonyi. Babu yalina ne consultancy e Nairobi n'aba Mike Mukula balina ne consultancy ebyennyonyi e Nairobi. Bali Nairobi bali mu business za nnyonyi. Bammwe beenaremu. Temutusumbuwa. Mutusumbuwa. Madam Bamutulaki taraningangako company ya nnyonyi. Goge mazima. But sigama tafuna omulimu. Kubanga oli of course tasobola kuleka mwana wa mukwano gwe. Ebyo biri okay. Emirimu mingi ebitongole weebiri. But ennyonyi yali yeetaagamu obukugu obw'enjawulo. Business ya kusaaga yeetaagamu obukugu obw'enjawulo. So kasita bakitegedde naye bakyuse n'ennyonyi ezo kubanga ziri like nazo kuleeta obuzibu. Kale, finally, mutabani wa Gaddafi, Al-Islam. Saif Al-Islam. Naye alabika okuba bamusse. Si kulabika bamusse. Kyabadde kibi nnyo. Saif kyabadde kibi nnyo nti yafudde bw'ati. Bwe baali bagamba nti yagenda okusikira taata we musirayikire. Era be yawonawo baamusibako ne bamuta. Exactly. Era abadde baga nti abadde abulako katene. Neera na 2021 nayaga okwesimba kuba president.
ne bagezaako mulemesa kooti ne bagamba yali former convict kooti n'ekyovatani gabeere presidential candidate akalunama ne bakongereko yali agenda bawangula. Sheif Ali Islam abamusse badde tebagala ligase ya taata weddemu eddewo kubanga adajja kubeera president wa Libya. Abantu badde balaba abantu abaali balabako Libya ya Gaddafi ne balabako ne Libya after Gaddafi badde bagenda kudde balabe Libya eya Gaddafi kati Gaddafi family efuuka obwakabaka mu Libya ne NATO eswale abalumba Gaddafi ne bamutta. Nti omusajja mwalumba ne mumutta eggwanga eryali eddungi ne licyankala n'omwana zaali terezeza kati NATO teyandize kulimba nsi yonna bulimba. Sheif Ali Islam yabadde muvubuka muyivu ate ensi yamuyinamu nnyo hopes nti yabamuyitanga ne kubaga Queen wa Bungereza yamuyitako ne kabaga mu Buckingham Palace gobimanyi bamulabanga reformist kubanga yasomera PhD yagisomera London School of Economics. Baali bamulanga reformist neera yali agereza akoze kinene nnyo mu line ya diplomacy okuddinganya taata we ne Western world. Mwali okuliyirira abasaabaza abattirwa ku nnyonyi ye Lockerbie Abamerika abantu abattibwa mu discotheque mu Europe Libya ebintu byali yenyigiramu ng'egugulana n'Amerika eby'obutujju ebyo. Era agezaako nnyo okusembeza taata we eri Western world okuddamu omwagala. Neera taata we n'akyamuka nnyo yali amuwadde n'ekitiibwa ekya namba 2 mu nsi. Nafunako emergency landing e Brega nali simanyi kibuga kya Libya. Omanyi ennyonyi zino ziba zilandinga ziranga bisaawe na kibuga oba captain talanga nti tuli mu ggwanga yagamba Entebbe airport we about to land at Entebbe International Airport ayogera destination gyalanga yennyini specific destination. Kati ngende Brega bantu tekuwote tufunye emergency landing bampadde tour agent namala nangamba tuli Libya. Ne mbuza politics namba wano toyogera ku politics. Wano ne bwokolola General Sanusi amanya nti wakolodde naati n'ekizibu Gaddafi yeetooloddwa abasajja abataasoma omuntu ategeera wano mu byobufuzi ali omu Saif Ali Islam naye mwana muto wena sooka okuli erinnya lya Saif Ali Islam naye mwana muto naye singa Gaddafi adde asobola okuleka omwana oyo. Gaddafi yakola ensobi emu teyasoma bulungi mbeera kumanya ddi lwennyina kukita. Kusinga yakiteera omwana oyo neyo uprise teyandibaddewo. Agenda okujjukira nga kiri leeti uprise yasituka ne Saifu bambi n'ayimirawo ne taata we nga tasobola mulekawo Saifu n'avuluba n'ettomi lya taata we lyonna. Yogo basalako engalo. Ye bamutemako akagalo okumulaga nti takyali mutawana wa president. Bamu arrestinga era akyayogezezzaala wayogera asazeeko. Kawolodi ne kamukakamana ne betozanya naawe teekawo. Oyogera ne kamanda tosalako. Kati Saifu yakola ensobi emu. Bwe bamala omwejeereza General Khalifa Haftar omanyi Libya erimu gavumenti ezi. Waliwo etwala saidi ye Tripoli netwala Benghazi. Etwala Benghazi ya General Khalifa Haftar. Saifu baali bamuconvictinze ku misango gye baali bamuconvictinze bamutute mu kooti ya Kisekwa ne bamuconvictinga. Khalifa Haftar yamupardoninga mu capacity ya president naga you are pardoned tokyalina musango. Naye n'agendako ne mwekizayiro mu ggwanga erimu awo. Ensobi gye yakola kudda mu Libya ng'embeera eri fluid bwetyo. Yakola ensobi nga Saddam Hussein gye yakola. Family ya Gaddafi yakola ensobi nga ya Saddam Hussein. Yakola ensobi nga ya Abdallah Ali Saleh ali president we Yemen. Family ye baakola ensobi n'emu family ya Gaddafi gye yakola. Saddam Hussein Ali Majid bwe yali America emulumba. Yensobi Venezuela gyadekoza America bayire gena mulumba. Mandela teyali president wa South Africa. Niye Mandela mu South Africa yali asinga ne sitting president ya amaanyi. Yagamba Saddam Hussein nti omanyi jangwe South Africa obeere wano ne family yo terajja kukwatako nga tebannakulumba asajja agenda kukuta Saddam n'agaana. Olwokuba musirikale n'agaana tufiira wano. Of course the rest is history. N'abaana be bonna Hudde ne Kuse Hussein bonna. Mandela gundi waliwo president balamuyitanga Abdallah Ali Saleh mu Arab Spring yatwala ba Gaddafi naye yamutwala.
nadduka nagenda mwekezayo. Iran nemutuuza ne mugamba ddayo kwata abayeekera abo obakumeekume abantu abaali bafuusa abayeekera gurupu zonna ozikumeekume odde mufuge eggwanga eryo inawa interest. $1 billion nasala nadda mu ggwanga mu war zone. Yemen nabeera n'abahusi bafunye instructions okuva Iran. Kasim Suleimani ababriefinze general Iran yafa nti oye commander in chief omupya bamuwadde ekitiibwa akyamusaaga ngenda kudda mu kintu. Kati factions zino mu kuzigatta mwalimu eza Saudi Arabia n'eza Iran azituuza agafenga abalwanyi okusinga okwetta. Tukolaga ne Saudi Arabia no tugireeta on board. Tuwenga tuserving aba masters bameka babiri mu bana abasajja abahusi n'abagamba Iran bagamba Kasim Suleimani nti omusajja mu Abdallah Saleh kyatugambye okimanyi nti ne Saudi Arabia tandika okwogera naye. What? Order neveta Iran nti mumutte. A former president $1 billion yali avuga alawuna mu matwale gaati obusajja ku road block ne buyimiriza ne bukiika convoy ya president road block amajege gennyini agaba yeekera. Mwe mubadde kitemu kimanyi nti president ADC afulumye ADC nerimulya ne mukubirawo ne bajjayo Abdallah Ali Saleh ne ba masasi mu mutwe ne bamwebasawo musenyi. Sajja ali worth $1 billion nga 25 ze muwo mu zone. Politics yono yetaaga calibration, proper calibration nti obena ne that sense eyo yokumanya diro when you should let go. Okirize. You a former president, you a wealthy guy. Saif al-Islam mumbera Libya mweri stand by the Libya. Yani so moreover ngosora na 183 kilometers away from the capital. Up country. Omufute bamunenya naye nsubira olusi mwalimu obulagajjavu. Ku level ye yaita China kubeera mu ggwanga bwe. Ati tumanyi nti batulaga nti Abawarabu bo ewaka wabeera waka. Kituufu because beeyita n'amanya kati Saddam Hussein yali Saddam Hussein Ali Majid Ali Tikrit kyalo owe Tikrit omwe wago mu kyalo bwe bajja nga bugamba Kasuku kukuwaza banga Ali bwe bajja kyovuli abo n'abasajja bali beeyita General Bazani Ibrahim Ali Tikrit owe Tikrit baba nnyo kubyeyita. Kati ono president wa Syria Ahmed Salah Ali Golani ava Golani hates Jeno mama Ahmed Salah Ali Golani ninatandika kweyita Kasuku Ali Chanja nendyeteekako ajozaalibwa kiringa abagundi baŋŋamba abadaaki kasomulirako Van Persie kiba kitegeeza muzzukulu wa Persie. Kati kyengeza kukolaga nti abo baagala nnyo ebyalo gye bazaalibwa Abawarabu but kyengeza kukulaga nti oluusi byetaaga mu calibration. Libya abadde threat nene nnyo Libya ng'asobola okufuna kati Gaddafi abaana baweddewo waliwo abaliwo sister wa I think waliwo ne mu Uganda waali Lebanon gwe baakayimbula mu komera family mbutuufu ye oyinza ogamba oba eringa eweddewo kuba oyo ye baali bamulamu potential nene nnyo nanti ekya naye Gaddafi omugezi Gaddafi kati oluusi ebyamuleetera obuzibu byali bimu bino bya de-dollarization ntera bibagamba gwe nemugamba mpaana America de-dollarization tomanyi yali agamba nti Africa efune currency eyaayo kati ng'ayagala ne Africa ebeere kimu. Kati owulidde China bwe yagobye Xi Jinping bwe yagobye ame komanda we akulira amagye teyamugobye abadde namba 2 we teyamugobye n'agamba mukwate owa China yamugobedde ki wabaddewo okwegenda okugwawo naye Uganda nga bamwegezezzaamu nnyo waliwo ne sometime lwe yabulako awo ennaku nga 5 nga bagamba bamuyiye bw'ataave ku kintu kya de-dollarization okuba doolo giteeke ku ttaka kijja kuleeta obuzibu muli kijjukira nti nakibagamba ave ku kigambo doola kyekireetedde famire ya Gaddafi ebizibu kyekireetedde buli muntu ebizibu doola. Kale
bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero saawa emu n'eddakiika 2 nga tudisikasinga so tusuubira nti olina kyofunyeemu asese anyiize n'ayize byonna is the reason why we come here. Tetujja kusukkawo wano until next Thursday. Mubeere bulungi, mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Bw'oba olimba, wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboyi nakakasana nimugambye konti ampe kadi inze munyagwa astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala, mundu oli yero. Komanyoko. Ne bannange.